We fought for democracy. I have heard voices in Parliament saying the president should be elected by parties. David, I respect that view of yours, but I don't share it. Jeno Otafiire mfamfe wa Mu7 amwambalidde ngenda kubanga mbikulaga mu maaso kati nnono ababaka abagugumbuludde n'abagamba mwagala kukyusa amateeka ga Uganda ge twatereza temukigezeza kudada waliwo ekiteeso ekyokukyusa obukulembeze bwa Palamenti abuberenga obolya bwe bulonda ne president w'eggwanga lino Otafiire abigambe temugereza kudala nja kusabira awo wennyini video eno soko okimpere ekigalo njagala ogiwemu ku budde. When I finish serving my one term, I give it right honorable to continue. Because you don't need to cling on power. I have one term to go, then I hand it over to him. Speaker among alabika buno abuyisibwa kabaka ngenda mukongera abana kye bamukoze ku internet kirala mu kati nno Otafiire nja kubuza ekibuzo. Olowooza Parliament eyandibadde eronda president w'eggwanga Uganda oba nedambulira awo yes oba no Parliament eyinolonda oba nedda kubanga ekiteeso ekyo kiri mu ggwanga kijja mpola bikyali mu ŋŋambo wabula nga bye bimu ku bye baagala okuteesebwako anti president yandirondeddwa ababaka mu Parliament ya Uganda bannayuganda baleme kubanga babalonda. Otafiire anyiize n'akomba ne ku paasi n'agamba tekijja kusoboka njagala omuwulire wano. Sheikh Ashraf musomi wa ddwa mu kujjukiza Otafiire bw'ati bw'agamba njagala owulire bulungi ebigambo bye. Tell your colleagues who are peddling that idea that they should be humble enough to understand why those of us who framed the Constitution said the president shall be elected by the people, and not only the people, but with 51% of the population. We were not stupid to insist that it should be 51%. Why are they humble enough to consult those of us who are there and say, why did you do this stupid thing? That was my belief. It's my belief. It will be my belief until the last post. Last post in the army means the bugle they blow when you are going down the grave. Muvuka muno nimbeera nga munyumya ne mutanyumya ku bawala oba ne mutanyumya ku Arsenal oba ku ndongo yabaddewo oba ku pate wabula ne munyumya ku future ya Uganda oba oyambye okuzimba Uganda. Mwe abavubuka temudda ku TikTok kweyambula, temudda ku TikTok kuwemula oba kunvumagana. Kakati aba Spurs Tours and Travel abano bagamba bakutwala e Canada. Bobo engenda mukongera awo abano bagamba anti baso kutwala ku sente ensamu ate baso nokutwala ku kitundu no bamalayo ngo tusoso nokusasula ku bitundu mpaka sente zo wezigwe. Bobo ebigambo bye alabudde abavuka ku nsonga y'okukyusa eggwanga era basabye amukozese bulungi omutimbagano mujja kubanga ate obulyawo buli kimu amukikola ne kisobola okwanga kitambulira ddala bulungi. Genda mukuwa mu maasawo kati ninyo obwati yongedde okubanga agamba Bannayuganda. Wabula mukozese social media, TikTok, Facebook, Instagram, okupushing a message ya change that makes you look smarter, that makes you look more attractive, that makes you look more productive to the country. I want to salute the young people of Uganda that are using their social media handles to promote messages of change. Not messages of NUP or DPO, FDC or NRM, but messages of change on Uganda. You as an individual, don't rely on politicians. This is a very big matter that needs your involvement. When we do that, man, tugenda kunyumira Uganda, and our children will be proud of us. We should be the generation that changed Uganda. That alone is enough to earn us respect from our children. If we do that, we shall live happily ever after. Abantu basibire mu nyankole mwebale munonga abantu bankole mwebale munonga kutwakira tukija about 3 days ago konka obujenyi bwitu bwaba bulungi muno bwaba bw'amaani erizoba nituza rukunjiri after rukunjiri nituza omwanya gwa babyo gwa ntungamo. After that then we'll proceed with our tour and we go back to Kampala. We are still struggling for change. Isinjiro. That will be our last on Friday. Friday abantu wa Isinjiro tuli muhanda ne twija. Mwebale munonga kati. Thank the people of Mitoma for giving us a leader in the Honorable Thomas Taebwa. He's a very disciplined leader.
As a deputy speaker, he's one deputy speaker who knows what his role is. He's so down to earth and very social. I was even worried that he was going to start making everybody laugh here, because that is him. We want to thank you, people of Mitoma, and we want to request you that kindly bring back Right Honorable Otafiire to Parliament. I only have one term to serve. When I finish serving my one term, I give it to Right Honorable to continue. Because you don't need to cling on power. I have one term to go, then I hand it over to him. We also want we go to some churches as politicians and we are given front pews or seats as you've given to me today. And you speak so good about us because we brought a contribution which you expect maybe from us. Instead of pouring the truth before us, as Pastor Michael Chaze has done. Churches, mosques, let us reach out to the politicians with truth. Let us inform them that stealing is evil. Torturing humanity is wrong. That is not the will of God concerning leadership. May God come to our help. May God help me, for I am also a leader. Mwewala ebiragalalagala owulira ng'omutima gukaluubiridde wakirifuuwa enjaga naye tonywa biragalalagala bijja kamalawo bidehydrating abaana bibakoze ebintuntu obasanga bacomye akantu akacwiri akaki n'ebintuntu ebiralalala ate ekituluma nti tuba twogera ku mize gy'abakyali baffe naate tuba tulina ogyogerako okwongera okwerungamya. Nze nsiba mbakubiriza nti waakiri onywanga enjaga n'otakozesa biragalalagala. Eyo tusobola okuwolereza naye bino ebiralala ebya laboratory ebyasukkawo ebyo bigenda batwala sipi omanyi munnange baba babuulira owaboobe omunaku amata bakunkumola ate bano pe twasala ku mazzi nenywanga jaga ndi mu glasses so otugamba okusala tuba tugamba kusala akategedde ku mukutu awaakubire mukama engalo ez'amaanyi.